Oli wamanyi nnyo akyekumidde ku Spark TV enkya ey'olunaku olwaleero tukwebaza okubeera nti okyatambudde naffe okuva gye twatandikidde pulogulaamu eno bagiyita Spark ku makya Monday to Friday ssaawa 12 paka ssaawa 3 ez'okumakya tubeerawo wano nga tukwasaganya ensonga nnyingi nnyo ezitali zimu eziri wano mu ggwanga erya Uganda n'ebweru wa Uganda kasita ziba nga zikwatako butereevu gwe munnayuganda alaba Spark enkya ey'olunaku olwaleero era nga nze Ahmed Wahab mu kitundu kyo olwaleero tukyaddeko sayidi z'omu Kifumbire ne Kamwokya tugenda kuba tunyumyamuko n'abantu baffe abawangaalirayo abakolerayo ku nsonga y'emisolo ajjukira nti gye buvuddeko gavumenti bavuddeyo n'okuba nga bakola enteekateeka okuba nti bongeza ku misolo egiva ku bintu nga sukaali amafuta ebintu nga ebizimbisibwa ne bbiya naye bagenda kubeera nga bongeza ku musolo ogumuvaako kakati tuli eno twebuuza kino kiyinza kitya okubeera nga kikosa obulamu bwa munnayuganda asookerwako wansi gavumenti makubo kigeyinza okubeera nga eyitamu okuba nti efuna ssente nga tenyigiriza munnayuganda oba nga teyongeza misolo ku bintu bye tukumenyedde waggulu awo tugenda okubeera nga tutambulira tugenda kuba tunyumyamuko n'abatuuze buli omu atuwe kikyasuubira ekiyinza okubeera nga kikolebwa era atubuulire emisolo gino singa gibeera gyongezeddwa ku bintu ebyo kiyinza kubeera nga kimukosa kitya so embeera bwetu bwegenda okuba nga etambula naffe tube nga tuwulira ku ndowooza z'abantu ab'enjawulo era nga mu kiseera kino waliwo omwami gwendi naye wano agenda kubeera nga atubuuzaako ate tube nga tunyumyanyumyamu ku mpolampola si bugamba oti oli fiiti gyebale bitambula bitya weeyagala nkulaba owomerwa bulamu amanya gaffe akankwasa Brighton okay wawulidde ku misolo emipya gavumenti gyeyagala okuleeta ku bintu nga ebizimbisibwa bbiya amafuta gennyini bagenda gwongeramu ebibiri sukaali n'ebintu ebirala bingi bino olowooza bigenda kuba nga bikosa bitya munnayuganda bigenda kutukosa kubanga ngamye omuvuzi wa booda bwayongedde ku mafuta naye nze kigenda kunkadubiramu okwongeza nange ku muwendo gwavugira abantu kigenda kumbeera ekizibu abantu obutubadde tutwalira 15 bwe ngamba mpayo 5 mpayo kakaaga kigenda kugaana ajja gaana so kitegeeza kigenda bayingira mu nsawo okay olowooza biki gavumenti byesobola okukola nefuna ssente yadde teyongeza misolo nenesigala nga ekuŋŋanyiza ddala akasente kangi gavumenti tulina okugiwa bulamu esale ku misolo y'abano abantu abanene emisaala kubanga bw'olaba ababaka bali mu paalamenti bw'agamba ng'agenda kuyingira paalamenti bamuwa obukadde oba 315 oyo memba eyo MP tuba kigenda kutukosa jukira tulina abalala tamanyi naye bafunye emisaala minene singa ne baba bakendeezaako n'abalala abana abakozi ba gavumenti ebintu biba birina okutambula bulungi bisigala bitambula nga bwe bitambula kale tweyanza nnyo tuweyanzeege ka tweyongereyo wano mpolampola papa ugamba otya oli fiiti gyebale bitambula bitya webale kusaabaza bantu baŋŋambye oseera booda ugira okutwala wano omuntu wali ku akashiya kakaaga kale naawe oba olaba bwotuludde ku mafuta ago amafuta nago gagenda buli ku makya waliwo osanga 5 kati lita egula kakaaga kati lita ya kakaaga kati naawe oba olina okwongeramu nange nyina okukwatamu awo okulaba nti osigala ku mulimu ng'okola kudda mu kyalo ate okay amanya gaffe amanya geego Abudu Muzammiru Abudu Muzammiru emisolo emipya egijja gavumenti gyeteeseteese okuleeta ku bintu nga sukaali n'ebintu bya diweya ebintu nga bbiya wagiwuliddeko oyo bbiya ye yeetaaga nakuvaawo kubanga agasa batono okay kati emisolo yo nga gavumenti etubuulira omuntu wa wansi ekisookera ddala kubanga olweddi kati abantu bamala otwala obululu bwaffe batandise kugoba abantu baffe bonna era kati ekibuga kitukula nekyensaba gavumenti etunule nnyo wakati fe abasula eno mu siraamuzi tuli bubi kati olowooza nnyo nti emisolo gino okugyongezaako tugeze sukaali bamwongeddemu 3 oba 4 amafuta bagongeddemu 2
kiyinza kubeera nga kikosa kitya embeera y'abantu abatandikibwako eno wansi. Ekyensaba bannansi bannayuganda kati Uganda batugambira emikono gyaffe ebyo byonna ebijja era bijja kujja bikendeere wakati Uganda tukyali mu nkadde okulembeze tanaba kulayira tugira tukwatira awo mpaka Mukama wanaatusaasira. Kale tweyanzege ye Muzamiru bwatyo bw'agamba tugira tukwatira awo mpola mpola nga bwe tulindako tulabe ate ki ekigya sayidi awo mpola mpola. Rastaman kiri kitya soko kwate nnyonde yo kyekiriwo oli best bitambula bitya si bibi kati wodda wa ndaba okutte baga ugenda kuwenjamu okolera wano mwebale guza bantu kakulya ndaba akakyere je kali ekijanjalo masavu kakao kyekyo kati biri ebijanjalo babiyita batya biri bino babiyita ebijanjalo byabayindi bya green nga byebisinga okuwoma biva mu bayindi oba ensigo bagireeta naffe wano tubirima tubadde tubimanyi ng'ebyabayindi. Oli butereevu ku Spark TV program bagiyita Spark ku makya. Spark ogimanyi? Ogiraba? Ngiraba. Kiki osinga okulaba ku Spark Rasta? Spark waliyo program ey'olwokutaano eyo zitaba. Come on! Waliyo program ey'olwokutaano ya muziki. Ya muziki. Rasta amanya gaffe? Amanya bampita Liyo. Oli muyimbi? Kakati sooka okasukemu mayike yino ngikutte kamera yiyo tunula awo abantu sooka obawe. Muyimbi wa gospel. Bawe. I'm counting my blessing, I'm counting again. Again and again and again, overflowing anointing is flowing again. Again and again and again, you did it, and you're doing again. Sijaima nyima za naku kati nyima za sanyu. Father, you did it, and you're doing again. Sijaima nyima za naku kati nyima za sanyu. Kasimairo keko. Last oli w'amaanyi. Emisolo emipya wagiwuliddeko egijja. Emisolo emipya. Sukaali bagenda muti ku omusolo, amafuta bagongeddemu, biya bamwongeddeko n'ebirala bingi bagenda byongerako. Bigenda kosa bityo omuntu wa wansi. Kakati naffe ng'abasuubuzi ebintu twatandise edda okubirinyisa lwansonga bw'olaba butto gwe twasuubulanga 8,000 kati saawa zino bamutusubuza 8.5 kati kiba kitegeeza nti ne bye tugenda okuguza bakasoma baffe ababulijjo abamanyira kali akabeeyi ak'emabega bwe bagamba nti kati butali ku kasambo 5 alabira ddala ng'omukubye ku mutwe ate nga kiba naffe tuba tetukyagala naye oluusi ogamba wakati fe abasuubuzi osuubula nawe ng'ogenda funako. This is all about business. Kati oluusi kireetera kasoma okubanga kale bakasoma batuddukako consumption ekendeera nga balowooza oba oli awo gweoli wa buseere nagezaako ewalala kubanga si bwe kiri. Ate ekinuma nti tulinayo ne bannaffe abakimanyi bulungi nti omusolo bagwongeza weewaawo oyongeza ebintu kati nze simanyi basuubuzi bannaffe oba ebintu babisuubulawa ye nasigala mu bbeeyi yemu ne tusigala nga tunyigirizibwa oba bo balinayo abanene n'abagoba mu katale tekinikale yakimanyi bulungi ffe eno gye tubisuubulira tubisuubulira ku bbeeyi eya waggulu naye ate ye nasigala ng'atunda ku bbeeyi eri simanyi kye bakiyita oba monopoly. So newesanga totunze oluusi obeera wano nga bakasitoma obalaba ne bakuyitako gwe nolowooza nti oba wazze kola ki. Mwe bakulu muli bulungi mujeebale musooke munfunire akatebe tutunde ebintu tugire tutunde. Alati bakasitoma bajje munkwase ne calculator tulabe engeri gye bitambulamu ibweri awo naye sente zonze nzikwata. Sente gwabeerawo lwaki
kali nti sikutegeera. Tonnesiga. Asobola kwesiga kama okyanzibu. Sobola kwesiga muntu. Buli omu yekengera munne. Mwerabanga bakesi. Kati namwe ababiri mwekengera. Kati ffe tukirimu fe abakirimu. Mwe abakirimu. Kati goli out of it. Tosobola kutuuka ate nobeera ku kawunta. Kati nze nina kutunda butunzi sente bwembawa. Munjoze. Olina tuzituliramuko wano bizitowa. Customer wajanga yagalayo akafifite. Oba osobola nga nze nkasitula. Olw'okuba ndi munene kati nina kufamba okwo. Amanya Mulondo Uthman. Mulondo Uthman. Yeah. Tewampise ku Idi Uthman. Idi nayagadde okuyita naye obuzibu. Tewabaddewo. Obuzibu saabaddewo. Ne contact. Sobola kufuna. Kale tewali tabbo nja kujja kuyo okusala ebisolo. Kakati emisolo empya wagiwulidde ejijja. Amafuta. Bia. Sukali. N'ebintu ebirala bagenda gira gavumenti egire eyongezeemu ku misolo awo mpolampola. Olowooza giyinza kubanga ginyigiriza gitya abantu ba bulijjo. Nkola y'emirimu kuvula kutunda. Zijja nyigirizaamu abantu era zijja kendeeza ku amount zaffe ze tuba tukola olunaku. Ebiba bya affectinga kati customer abadde atwala obusawo nga 5. Yes. Kati bijja banga price eri waggulu nga atwalayo nga 3 2 lwakuba esaawo mbeera. Olw'okuba byeyongedde nnyo. Kati eyongere wano mpolampola side z'omu kifumbire eno tugezaako kubanga tunyumyamu ku n'abantu baffe ku proposed oba plan eza government ez'okubanga eyongeza ku misolo ku bintu ebitali bimu ng'amafuta. Madamu oli bulungi? Nkusazeeko naawe. Lwaki toyagala nkusaleko, toyagala kumpa ku kebooze? Ate ng'ebintu ndaba oyina byakabe. Kereketya. Oli best. Bitambula bitya? Nkulaba ebintu masavu. Kati akanyanya kawanike. Kiri awo mpolampola. Ez'olukumi zibeera mmeka? 10 mwasa. Nga ogenda ofumba akavuwa woomerwa oluvuutu. Okay, amanya gaffe? Babra. Mwebali kula. Enga bitambula bitya Babra, akasente mukola, muyoola. Teri sente, obwavu. Tebagula. Bajja mpolampola, teri sente abantu bakaaba. Kati Babra okwongeza emisolo ku bintu ng'amafuta ne sukaali, ebintu nga bia, ebintu ng'ebizimbisibwa kiyinza kitya okubanga kikosa Munnayuganda? Kati, if they increase the price, bitukosa kwanga, bitukwatako nnyo kwanga baba bayongeddemu amafuta, nyanya bazirinnya. Yes. Batusera nyanya, oteekamu sente nnyingi, olusi zikusala, olusi tofunamuko wadde. Kati oteekamu kingi ate n'otafunamu yadde. Tofunamu. Kati omanyi omusolo okugongeza gavumenti ebeegeza kulaba ngeri gyekuŋŋaanyamu kasente okukola byeyina okukola. Kati waliwo engeri gavumenti gyeyinza okufuna sente nga yadde teyongeza misolo ku bantu n'ebintu bye bakola naye nesigala ng'efunye akasente. Waliwo amakubo ge basobola okuyitamu. Basobola gavumenti, the big people in the government. It doesn't mean that they can only get money in fuel. It is impossible. Oba sukaali yekka. Basale ku sente z'abakozi. Aba gavumenti. Bo bali bulungi, ffe tuli bubi. Temukyagala bakozi bammwe ababaweereza abalungi abo bafuje ku mmotoka ennungi. Bafuna nyingi. Bafuna akasente kangi. Bavuga ffe wano tuli mu kubonabona tubeera mu nfufu. Ate batusaba ki? Ate mwe be basasuza emisolo. Okay. Tweyanzege ka tweyongereyo ye Babra agamba basale ku sente z'abakozi ba gavumenti. Bangi bafuna akasente kangi, embeera bweto bweri. Tuli eno mu kifumbira sayidi tugezaako okunyumyamu ko n'abantu baffe bangi. Bonna abantu abakola emirimu egy'enjawulo. Spark TV yasazeewo n'ebasalako olwaleero. Muli mutya eno bannaayi? Muli bulungi? Mugyebale. Bitambula bitya?
aha mbadde sinnatuulako okuva gyekiro badde bubi kakati enfunye wentuula ewa anti ani amanya Anti Justine, Anti Alima. ewa anti Alima, anti Justine. Kakati ani Justine ani Alima kuba ndaba Nze Justine ono bamuyita Alima. Mwebale kubeera bakyala balungi kitegeeza n'emmere gye mufumba erabika nnungi ewooma bitambula bitya abantu akamere balya era banaatera okujja kati iranki erabika enaatera okujja mukyali ku kyanca ekyammeka ekyanca 2 5 3 amata ga 10 kyayi mukalu wa 5 abantu nga beeyagala nga balya nga babeerawo. Kakati anti Justine okimanyi nti emisolo bagenda gyongeza ku sukaali n'amafuta buli kimu kyalinnya kati kubanga ennyama eri mitwalo 2 ye 2 kilo waliwo gye baŋŋamba eno eya gambuutusi eyo sigimanyi gye mugwira ne babaleetera mu gambuutusi mu aba restauranti mbwa ennyama eyo ya gambuutusi njagala goba bakasitoma gogenda n'ogula eyo ku mudaala bulungi nnyo n'oleeta n'ofumbira olaba oli atunda ali owa buca yatuguza ennyama abaguza ennyama. Okwongeza emisolo ku bintu nga sukaali mafuta bintu nga bbiya n'ebintu ebiringa ebyo olowooza kigenda kukosa kitya mu Uganda? Kigenda tukosamu kubanga n'ennyingiza yaffe si yennungi ennyo kiri awo. Abantu kati ngeno gye tukolera abasinga ennyingiza yaabwe oyuka okuba mbi. Omuntu okufuna 2-5 ogenda ali ekyenkya olabira ddala nga sacrifices ekintu kinene nnyo. Aba yeerekereza nnyo. Kuba kwerekereza. Kyebula abasinga kati askipinga breakfast ali lumulangi agattewo kati ekira batagenda kulya ate alya kimu. naye kati olaba alya kimu nga embeera eri bweti kati oba nayongeza bigenda beera biti kitegeeza n'ekimu agenda kivaako asibirire bwakatonda kusulirira omukalu ate tegunywera mu lubuto gwemuki guyita mbuyisi kyayi mukalu ago tegabeera amazzi gennyini era gaba amazzi kale tweyanze ge anti Justine kiri kitya oli best sooka okwata ennyondo wano bitambula bitya bitambula bulungi gwe ankaani nze Emakatende. Emakatende omusajja yeddira olugave. Butereevu. Bagamba abasajja b'olugave temuli bangu nnyo mu nsonga z'abakyala. Tuli bangu nnyo. Kati gwe olinayo abakyala nga bameka wano mu kifumbira we tuli? Nina omu yekka owe wange. Omu yekka? Lwaki? Abasajja b'olugave gwosobola? Gwensobola. Mu maanyi oba mu sseera? Mu byonna gw'osobola. Okay. Kakati amafuta okubanga bagenda gwongezaako ku omusolo kigenda kubanga kikosa kitya enkola y'emirimu entambula y'abantu n'ebintu anti kitukosa kuba buli kintu kyonna kiba kigenda kulinnya amafuta ye gafuga buli kimu kyonna kati wagalinnya na buli kimu kiba kigenda alinnya kuba gatambuza buli kimu awo okubonaabona kweyongere kuba kweyongedde. Kale tweyanzege katweyongere wano mpolampola basebo mbalamusiza mugyebale kangire kandabe nkyabuuza ku bantu bange abeeno okitegedde nkalamusiza nzija kambuuze ku bantu bange abeeno bakulu mugyebale muli bulungi kandabe kambuze ku baganda bange abali wano tunyumyemu katono mwasuze mutya musiibye mutya muli mutya tuli bulungi mugyebale jabaleko bitambula bitya muli kiriya nnyo amanya gafe amazina ne bakwetwa oli mukonjo awo lukonjo ddo sirumanyi twalyogedde lukonjo naye sirumanyi lulimi kyolulala lwomanyi nga si lukonjo omanyi lukonjo nawe omanyi lukonjo luka gwe oli mu Lugwala naye oluganda olumanyi olumanyi amanya gaffe bakuyitani Opiyo omusajja bamuyita Opiyo Vannebi abasajja b'ennebi omanyi ab'ennebi abo bo tebabeera baddugavu nga bali baganda baffe abalala babeera beeru kakati Opiyo bitambula bitya
biri fiti okimanyi nti bia bagenda kumwongezaako omusolo bia bagenda mwongeza omusolo okusinziira ku gavumenti nga bwegize bavuddeyo ne bakiteesaako ekyo si yemukola naye yesolooza omusolo bagenda mwongezaako ekyo okiraba otya gwe ng'ofiya okwongeza omusolo ku bia tujja mugula paka kula bubi ne bwe bamwongeza temutidde mugenda kusigala mwegulira kabbiya kagula anko nawe ogenda kusigala ogula kabbiya yadde bakwongeza omusolo kiri kitya sirina tabu tunula wali mu kamera tunyumyemu kabbiya bagenda kwongeza omusolo ako erinnya Dr. Sejosa Dr. Sejosa oli muyimbi soko kubemu omuziki wali tunula mu kamera wali kubemu oli mulimi oli mabiki Dr. Sejosa kashe ibintu byebikiwanda nakasina dema bichi akasoli bichi omanyi bichi bitu byonna wakungula nojja nonywa kabbiya bagenda kwongeza omusolo nasobola okagula anti nakiwuliddeko kakati kamu plus kati onaaba osasobola okagula kabbiya kale olwaleero bwete bwetutambudde naye nga tubadde no wansi mu kifumbira nga tugezaako okuba nga tunyumyamuko n'abantu baffe ku misolo egijja ku bintu nga bbiya ku bintu nga ebizimbisibwa n'ebintu nga amafuta sukaali byonna bagenda kubanga babyongezaako ku musolo mpolampola butya ebigenda okuba nga bikosa munnayuganda wansi eno endowooza z'abantu ab'enjawulo osobodde okubeera nga oziwulira. Nze Ahmed Wahab kankuze mu studio ewa Kefas ne Miuka babe nga bakwongerayo ne programu Spark ku makya. Spark TV siba bulungi weraba.